soko babuuzeko. Nsanyuse nnyo eri abatulaba mwenna, nsanyuse nnyo okubeera no ku BBS bannaffe mwasuze mutya mwebale gye mutuusaako engalo. Weewaawo Abannayuganda bano bawulira Private Sector Foundation oba oli awo beetaaga okuwulira okuva eri Ssenkulu bategeere bulungi Private Sector Foundation kyeki era bakola ki? Weebale nnyo ssebo abatuwuliriza mwenna n'abatulaba. Private Sector Foundation kitongole ekiri private era ng'ekitongole ekyo kyekitwala buli muntu yenna oba bizinensi yonna ey'obwannannyini. Kasita oba nga gwe tofuna ssente kuva mu gavumenti ng'omusaala ng'okola mirimu gigyo obeera n'ekolera gyange, era nga ffe Private Sector Foundation ffe tuliwo olw'okubeera mmwe. N'olwekyo kye tukola okulaba nti mwenna tusobola okubanga tubakiikirira kwe kubasaba gye muli yonna mu mirimu gyammwe ne mweteekateeka ne mukola ebibiina byammwe, ebibiina eby'emirimu egifaanagana, katugambe nga ab'amakolero ne mukwataganira mu Uganda Manufacturers Association, abalimi ne mukwatagana mu bibiina bingi biringa 40 eby'obulimi, naye katugambe nga National Farmers Association, aba insure ne mukwatagana mu Insurance Association, aba banka ne mukwatagana mu Bankers Association. Kati tuli ebibiina 227 byebyo ebibiina ebikwataganira wamu ne bijja mu Private Sector Foundation ne beera bimemba, naye nga wansi w'ebibiina ebyo tumanyi nti waliyo businesses eziwera miliyoni namba. N'olwekyo nga Private Sector Foundation ffe tukiikirira miliyoni y'abanneekolera gyange abali mu Uganda. Ng'ogyeko okukiikira obukiikirizi abo abangi b'omenye ebibiina 27 emiliyoni y'abantu abali mu mbeera abali mu nteekateeka bw'etyo, ekyamazima mu kadde akatono kano ke tulina tetuyinza kulekayo kwogera ku economy. Muli butereevu mu economy y'eggwanga, mugitambuza, you the taxpayers, naye ebintu si birungi mu mazima amatuufu. Mulina nteekateeka ky'okulaba nti wadde si birungi n'ebisobola okuddamu ne byeddaabulula oba ne mubiddaabulula. Weebale nnyo mu mirimu gyaffe emikulu nga Private Sector Foundation, ekisooka tuliwo okubakiikirira, tuliwo okukuŋŋaanya ebirowoozo byammwe ne tubiteekateeka ne tubitwala mu gavumenti, tuliwo okuyambako ku mirimu gyammwe okugikulaakulanya. Ebyo nga tubikola nga tuyita mu kunoonyereza, nga tubikola nga tuyita mu nkuŋŋaana ze tubeera nazo n'aba gavumenti, tubikola nga tugunjaawo partnerships n'ebitongole bingi nnyo wano mu Uganda n'ebweru okulaba nti tusobola okubaako kye tukola ku mirimu gyammwe ne gisingako wa weegiri. Kaakati COVID yagenda n'ajja mu nsi yaffe, era ffe nga PSFU twalabuka mangu nnyo ne twebuuza ku bammemba baffe mwenna gye mwali nti bannange waliwo ekizze okusinziira kye tulaba oba kye tuwulira mu mawanga amalala kigenda kugoyaagoya bizinensi zaffe. Nammwe bwe mulaba? Bwe muba nga mulaba bwe mutyo kyetaagisa ki okulaba nti tetugoyebwa nnyo nsonga eno? Era ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokusatu twali tumaze okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga nga tumaze okumutegeeza obuzibu bwe twolekedde ng'abanneekolera gyange, era naye yali mulungi nnyo n'atusaba tukwataganye ne Ministry ya Finance okulaba nti tubagawo enkola eneeyamba amakampuni gaffe obutafuna bizibu nnyo wadde COVID waali. Waliwo ebikoleddwa bingi, tetuli bulungi, naye singa tebyakolebwa oba oliawo tetwali badde na bwe tuli. Katugambe twakkiriziganya nti bannange lockdown zajja, sente ze tufuna mu mirimu gyaffe zaakendeera olw'okubeera abatugulako batono, abatusasula balwawo okusasula, nga ne gavumenti nayo yennyini mweri gye tujja ebintu byaffe bya nsimbi nnyingi bitwala ne sente nnyingi okubireeta olw'okuba nti buli kimu kyatataganyizibwa COVID. Ne tusaba gavumenti ebeereko kyekola, era kye twagisaba nti ebimu ku bye twali twetaaga okukolako amangu kwe kulaba nti
akasente ka cash ako ketuyita omusaayi akatono akali kasigadde ketufuna mu business kasigale nga kalabirira emirimu gya business. Era ebimu ku byasooka okukolebwa okulaba nti kikolebwa ekyo kwe kuba nti gavumenti yakolawo neegunjawo enkola nti kaakati bw'obanga olina looni osobola okugenda eyakuwola ne mutuula n'akuwaayo ebbanga obeere nga tosasula, obeere nti kasente ako k'osigazizza kasobola okuyambako okwongeza okutambuza emirimu gyo egyali ginafuye, okusasula ku bakozi n'ebintu ebirala. Ekyo ne kikolebwa era tuli basanyufu nti programu eyo ya loan moratorium ekyagenda mu maaso na buli kati. Era ne tusaba nti n'ebitongole nka tugambe ng'omusolo gye twali twetaaga okusasulanga nga bakoze return nagyo gibeere deferred, nakyo ne kikkirizibwa. Ne tusaba ne gavumenti naye akasente ako ke yali yatwala ebintu byaffe naye ng'eruddewo okusasula, akasente ako ekasasule. Kati ebintu byali bingi nnyo ebyakolebwa, byonna sisobola kubiyitamu olwakadde ke tulina, naye kye kyayambako nti tuli waddeko tetuli bulungi n'akatono weewaawo no, naye kale tuli waddeko olw'ebyo ebikoleddwa mu nteekateeka. Era gye muli bannaffe ba business people tumanyi emirimu mukolera mu bugubi olwa covid abaddewo kino n'ekiri bizibu, naye nga tumanyi bulungi nnyo nti ekiba kisookerwako kye mba musaako nnyo essira kwe kulaba nti mutaasa obulamu bwammwe n'abannammwe bwe mukola nabo. Buli w'owulira nti waliwo omukisa ogw'okugema, genda ogemebwe, genda bakugeme, banno b'okola nabo bakugeme, b'obeera nabo ewaka babageme, buli muntu gw'omanyi agemebwe, omukisa ogwo weeguli. Ekyokubiri, tusigale nga tugenda ku mateeka g'abasawo, mwambale obukookolo, mukole bino bitonsemberera, bw'ofunamu enkenyera genda mu ddwaliro, kasanitayiza n'okunaba mu ngalo, byonna byongere okukolebwa kubanga ekyo kye kigenda okutuyamba okulaba nti tuzzaawo emirimo ne tutandika okuddamu okuggulawo ne tutandika okukola buli kimu kye tuba twetaaga. Ebyo byogedde era okugatta eddoboozi ly'oku bannayuganda bonna abakubiriza abantu okwegemesa okugobera SOPs kibadde kirungi nnyo, naye wayogedde ku partnerships ze mulina ez'enjawulo oba ze mukola. Ebiseera ebisinga mu banazo bannayuganda abamu ne batamanya oba oliawo ne bafiirwa omukisa ogwo nga tukozesa telefayina eno. Waliwo partnerships ez'enjawulo ze mulina kati nga munnayuganda ali atanakuzitegeera asobola okuzeeyungako kati oba oliawo n'afuna omukisa n'ayambibwa okusobola okufunamu mu mbavu okutambuza obulungi okuyita mu kiseera kino kye tulimu ekya covid-19. Webale nnyo ssebo, nga bw'ogambye tubazeewo emikago mingi nnyo partnerships, ng'egisooka emikago gye tuyina gy'abagabirizi b'obuyambi. Kati nga mu Uganda abagabirizi b'obuyambi bwe tuyina nga ffe Private Sector Foundation bawera nga 14. Sijja kumenya bonna naye tuyina emikago n'aba World Bank, aba European Union, aba Mastercard Foundation, aba GIZ na UNDP n'abalala bangi nnyo. Abo emikago egyo gye gituyambako ebintu bibiri. Ekisooka bayina obukugu bungi nnyo bwe bayina era nga batuyambako mu nteekateeka ze tuba tulimu nga tuteekateeka enkola ze tuyinza okuteeka mu gavumenti, bayamba nnyo ku nsonga eyo. Ekyokubiri, oluusi era ebiseera ebisinga babeera n'akasente ako ke tusakayo ne tukaleeta kabe nga katuyamba nga ffe abakola bizinesi. Kati mu covid ono twasaka obuyambi okuva mu Mastercard Foundation mu program gye mwawulirako bagiyita COVID Response Resilient Program. Programu eyo yali ekola ebintu bisatu eneetera okuggwa. Ekisooka kulaba nti nga bannayuganda ngaffe PSFU nga tukola ne bannamikago baffe tuteekawo ebikozesebwa okulaba nti ekisooka abantu batestingibwa okulaba nti tebalina covid oba balina covid bafune obujjanjabi. Mu nkola eyo twagula ebyuma 6 ebya PCR machines ebikebera abantu
kebera covid era netugulira government test kits emitwalo 4.5 era ebintu ebyo badde ebikozesa ekebera bannayuganda. Ekyokubiri mwalimu okuyamba amalwaliro gaffe. Ekisooka abakozi abasinga buno obukookolo bwe bambala naddala abasawo baali beetaaga obw'omulembe obukwatagana n'enkola eyo. Bino amasuuti ge bambala nga bwe mulaba abagenda what they call those suits. Kati ne tugattako n'ebitanda awajjanjabirwa abantu. So twawa ebitanda 100 biramba bw'ogenda mu malwaliro gonna, referral hospitals n'amalwaliro amatonotono mu bitundu byaffe. Amalwaliro nga 20 buli ddwaliro byafunako. Kaakati ekirala kyajjawo nti obulwadde bwe bajja ate ffe abakozesa ebintu katugambe ebiva mu mafactory ebiva mu nnimiro twagala nnyo omutindo okubeera waggulu. Tomanya bwe naagula ekintu tekijje ne covid tekiyindwaze tekiikole kiri. Akati olw'okuba nti abantu baali baagala omutindo ogusukkiri ogukyuseemu ogw'amaanyi, twafuna omukisa ne tukolagana ne Uganda National Bureau of Standards ne tukkirizigana nti tugenda kugiwa ebyuma ebikebera omutindo era laabu zaayo ezimu tuziteeseemu ebyuma ebiyambako okukebera nti omutindo gw'ebintu ebitundibwa birungi, ng'okusinga kasooli yali alina obuntu bwe bayita aflatoxin. Ebyuma twabigula era babiina. Ne tukolako n'ebyuma ebirala ebiyamba okulaba sanitizers ez'omulembe, masiki ez'omulembe, byonna. Naye ekyokuna we waliwo akasente akajjawo okuyambako banneekolera gyange okulaba engeri gye beetaasaamu covid. Nga bw'omanyi abasinga waggulangawo edduuka lyo, waggulangawo factory yo, abantu ne bajja ne bagula n'okwata loole ezo ne zitambuza ebintu. Naye covid kasi yajja ne baggalawo ebintu ebyaguutaana nnyo, naye ng'olina okusigala ng'obeezaawo bizinesi yo. So ne tukola obuyambi obuliyo bwakuyamba kulaba ngeri endala gy'oyinza okutuuka kuba kugulako. Era tubadde tuyamba amakampuni okulaba nti geeyunga ku mitimbagano, kola website, kulaba ngeri gye gayinza okutuusa ebintu byabwe ku bantu nga bayita mu mitimbagano e-commerce. Ekyokubiri obulwadde bwakyusa nnyo enkola y'emirimu. Kakati ogenda okwesanga nti oba oliawo abakozi bajja kwetaaga okutendekebwa okupya okubayambako enkola empya, ebintu bikyuse byavakyo. Kati abadde beetaaga okutendekebwa akasente ako kabadde gyekali nga tukabayambako. Abalala wadde olina ebyuma byo wabireeta kukola migaati oba wabireeta kukola kintu kino oba kiri, naye akatale ne kajja ne kaseseetuka olwaki olw'embeera. Katugambe ng'abantu ababadde mu mawoteeri tuluddewo nga tetukola, oba obadde wakola masomero oba kiki, awo ye yenna abadde awulira nti oba oliawo ekintu kyange kino nsobola okukikyusaamu ne kikola ekintu ekirala, abadde asobola okutuukirira n'atuwulira kikyayagala okukola ne tumuwa engeri gy'ayinza okukitenkanya n'akikyusa. Weewaawo nga tumaliriza olwakadde akatugenzeeko, abantu bandyagadde okumanya basangawa banaffe aba Private Sector Foundation era contact number eyinza kubeera ki singa baba bagala okwongera okufuna obubaka obusingawo nga bw'osiibula? Ekisookera ddala Private Sector Foundation kati essaawa eno emirimu egisinga tugirikolera ku mutimbagano. N'olwekyo ekisookera ddala sooka omanye website yaffe eri www.psfuganda.org.ug kyekisookerwako. Email yaffe eyawamu eri psfuganda@psfuganda.org.ug. Amasimu 031 263 805. Awo oba otufuna. Ne bw'obanga weyagadde okujja ku kitebe kyaffe, tuli ku luguudo plot 43 Nakasero Hill Road.
bw'otuuka ku plot eyo Nakasero ng'agenda mu blood bank ku luguudo olugenda ku blood bank awo ojja okutusanga nga private sector foundation era tujja kukwaniriza tulabe otutegeeze naffe tukutegeeze engeri gye tuyinza okukolaganamu. Wali ku companies embadde muyigiriza okusomesa abantu baabwe engeri gye bayinza okwadoptingamu enkola empya for example ya e-commerce nga bw'ogyogedde company ebadde erina akasente keebawaayo okukikola oba mmwe mubadde okusinza ku bwetaavu bwabwe nga musobola okubayamba? Kakati ffe nga PSFU buli sente kati eva mu PSFU si yakuwola. Yes. Sente ezo zonna za grant tuzikuwa n'ogenda n'okola emirimu n'oleete n'otulaga biki bw'ozitambuzizza. Accountability tebiriimu kuzikomyawo nedda, sente za grant. So kati abantu bw'obanga ebiseera ebisinga bw'otunula mu mawulire oba ku mitimbagano gye tuyina emingi ennyo ojja kusangako nga tulanga omukisa okwetaba mu bye twagala mu biriwo. So tukusaba nti amaaso go gateekenga nnyo ku mutimbagano, gateeke nnyo mu mawulire era ne mu TV tukola bwe tuba nga tugenda kukola tuyita abaagala okukola emirimu tubagamba. So bw'owulira nga twakoze kye bayita call for proposal, gyetegereze bulungi, laba ekyetaagisa, teekamu okusabako. Era okusabako teweetaaga kusasula ssente yonna, tewali kintu kya PSFU kisasulirwa n'ekimu bwe kiti. Tujja kukola ku nsonga zo bulungi nnyo, ekiseera bwe kituuka nga buli kimu kituukiriziddwa tujja kuwandiika endagaano tugiseeko emikono otandike okukola, oluvannyuma okomyewo accountability. Okwetaba mu nteekateeka ezo ez'enjawulo wadde nzirabe ku mutimbagano nnyina kubanga neewandiisizza ku bimu ku bibiina bino ebibiri ebiri under PSU oba nsobola n'okujja nze nga standalone entity neŋŋamba nti wadde sina kibiina kirimu engwa oba kye neewandiisaamu naye njagala okukolagana n'enteekateeka zammwe kuba ndaba nnungi, nzikirizibwa? Ekisooka mukama wange, ffe nga PSFU tukkiririza nnyo mu kwegatta n'okukolaganira awamu. So twagala nnyo buli akola business abeere ng'alina ekibiina ky'alimu, ekibiina ky'okwataganiramu ne banno ne mutegeka emirimu gyammwe ne mukola. Ekyo tukyagala nnyo. Naye okufuna obuyambi ku buli ku kye tukola teweetaaga kubeera mmemba wa kibiina kyonna. Ne bw'oba toli, bwe sente ezo bwe ziba nga weeziri, ebisaanyizo ebyetaagisa tekuli kyakubeera mmemba wa PSFU. No. Naye ebimu ku bye tusinga okwagala okussaako, njagala bannange abakola bizinensi eyo yonna gye muli mukisengako omulaka nti twagala nnyo okukola ne bizinensi ezo ez'empandiise ezimanyiddwa ezikolera, ezimanyiddwa bye zikola, eziyina ku biwandiiko. N'olwekyo bw'oba olina enteekateeka ey'okukolagana ne PSFU oba okukolagana n'ebitongole ebirala ng'amabanka, nga oyagala kufuna bakusaamu ssente, oyagala kwongeza kugaziya butale ng'oyita mu tenders eza kampuni ennene ez'omu gavumenti, bannange mbakubiriza bannaffe aba bizinensi, wandiisa bizinensi yo, wandiika, beera n'ebiwandiiko kuba bikulu nnyo. Ekyokugamba nti ze bizinensi yange njibala buli kimu kiri wano mu mutwe kirungi naye bw'onooba oyagala okugazibwa okukolagana ne banno tewali agenda kukkiriza ebyo by'ogamba nti ebiri mu mutwe. baagala bye wawandiika. N'olwekyo mbakubiriza bannange, kikulu nnyo okuwandiisa bizinensi tekirina kibi kyonna, tekirina kikigenda kukuleetera kizibu. Wandiisa bizinensi yo. Ekyokubiri, kuuma ebiwandiiko lw'ojja okusobola okukolagana ne banno abalala b'oba oyagala okukolagana nabo osobola okukulaakulanya bizinensi. Ate nga tukirabye ennyo bw'otunuulira bizinensi ezigenze zifuna ezigaziwa, ojja kwesanga nti kino bakitwalanga kya bulijjo, nti olina okubeera ne bank account, olina okubeera n'ebitabo, ebitabo ebyo birina okuwandiikibwa bwe biti, n'omanya nkozesa nsaasaanya bwe nti, nafunyingizza bwe nti, amagoba gali bwe gati,
ebyo bikulu nnyo okukola mu business. Wewa twenza nnyo tweyanze again kakasa nti Munnayuganda alaba telefoni yaffe olina kyoyizeemu gwakola business naddala nekolera gyange ng'olina okusoomozebwa kwonna kw'olina private sector foundation ekulinze okukuyamba ate oba oliawo n'okuyigiriza business gyokola erimu abantu bangi abagikola era abaginako obukugu abasobola okukuyamba nga mukadde waffe Francis Sinya batutegeezezza mu nteekateeka eyo nabwe kityo asobodde okufuna akakisa n'omanya ensonga eno atasobodde genda ku mutimbagano ojja kusobola okugoberera bulungi ate era n'obbakubira essimu obeere nga obasinkana ensonga eno bagitambuze bulungi akade katugenzeeko era tugenda mu Kalaakya abaana bano bazedda ndaba Male Musa Kanyanya Nakamwa ate n'omupya obalina erinnya lye bamuyita wano naye embeera yeddamu tugenda mu Kalaakya nze Maurice Mukibe Mugave ayi Katonda kuuma maaso moogi.